Omuyimbi Maro era ng'ono yakuyimbira kali akayimba akagamba nti mubbi bubbi lwaki abajja n'akaveera ate n'amaliriza ng'atutte loole. Akayimbako yakayimba n'omuyimbi amanyikiddwa nga Daudi Lutalo. Munange si birungi n'akamu era ng'olunaku olw'ejjo yagudde kabenje. Munange Maro yesitula n'ava mu ggwanga ly'e Uganda era n'avaako mu music industry n'abeera ng'ate agenda okwongera okubeera ng'ate anoonya ssente. Akasente akanoonyeza sayidi zeeyo mu ggwanga ly'e Zambia era ng'abaddeyo ne projects ez'enjawulo. Munange yabadde ali mu kubeera ng'ate travelinga ng'alina ekifo ekimu kyali mu kubeera ng'ate atambulamuko. Munnange emmotoka yasobodde okubeera ng'ate egwa kabenje yonna yonna n'ebeera ng'ate eggwawo. Ye gwe yabadde naye ekyamazima kiri nti teyasobodde kubeera ng'ate asimattuka. Ye Maro yaddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka era nga we twogerera essaawa eno ali mu kubeera ng'ate afuna obujjanjabi naye nga ali mu kkoma tamanyi ki kigenda mu maaso. Ngenda kubeera ng'ate nnyongera okubawa details ku biki ebigenda mu maaso sayidi zeeyo ewa Maro naye nga si birungi n'akamu ali mu kkoma. Emmotoka yo yasobodde okubeera ng'ate yeefunye yonna yonna n'ebeera ng'ate eggwawo nga bw'ogirengera ku screen yo era nja kubeera ng'ate nnyongera okugoberera detail ku detail tulabe ki ekigenda mu maaso sayidi ezewe. Nabamba gyendooza mbatuwaleko ne wa Bebe Cool ebigambo bye yayogera juzi bikyamwongeredde ddala okubeera ng'ate bimuleetera obuzibu era ng'abaana bakyamuyisaamu eggaali agenda kubeera ng'ate nkuteerawo biki ebiriwo ssaawa eno. Bo banne be yakolanga nabo bavudde ne babeera ng'ate bamutenda omutima omubi era nga abamu ku abo kukuli bali abaana bakiwoko be yakolanga nabo ojjukira akayimba ka kiwoko mukajjukira bulungi nnyo ba Aiton and Rain n'abalala bangi nnyo bali mu kubeera ng'ate boogera ebyama bya Bebe Cool. Tulakalira emboozi zaabwe nazongera kubeera ng'ate zikuteerawo awo liking sharingirako abalagenda wasaba mu comment section kikyolowooza ku biki byenkuleetedde olunaku olwaleero. Twegatteko mu butongole subscribing oleme kubeera ng'ate osuwa amawulire nga kakagwawo mu budde bwennyini nkomawo temuvaawo. Lwairo bino kambyogera okuyamba ku Bobi Wine kubanga tagenda bigamba Bebe Cool ate nga naliwo ng'ate byaddala. Bebe Cool wagaye Bobi Wine mulalu naye ate oli kisiru nnyo olw'ensonga mugenda tusalirawo nno oba onaddamu okwogera oba taddamu asirikira ddala. Omwami ono Bebe Cool yayimba akayimba agenze mukazi we yanoba naye mukazi we bwe yanoba yanobera wa Bobi Wine emagere yamalayo omwezi mulamba yamuliisa yamugulira engoye yamunywesa. Bebe Cool teyeebazanga aye teyazisasula. Olwaleero luno gwayita omulalu njagala kubuuza Bebe Cool oba nammwe abatulaba muka Bebe Cool talina kika kye talina bantu be talina bazadde be lwaki yanobera emagere n'ekirala ekyenjawulo ekyewuunyisa musajja ono singa asirikira ddala. Muka Bobi Wine bwe yabanga agenda okutambula ng'agenda mu shopping n'akubira bbaawe essimu ndi mugenda ku Garden City ku shopping naye naye mukwano gwange njagala mugulireyo ku ngoye. Bobi Wine ng'agamba kiryokke tewali buzibu n'amugulira engoye n'amuliisa omwami omukyalo oyo yanoba n'abaana aba basatu. Olwaleero Bebe Cool yagamba Bobi Wine mulalu kimala ekyo kati mutusalirewo. Gwe Sendi wagambye akayimba tekakunyumira tekakunyumira kati Sendi kankuweemu naawe katono nnyo olaba emyaka gy'olimu n'alisuubidde okuba nti emyaka nga nze gye ndimu oba sikyalina kintu kinsika nnyo omutima mu byakulya mu byakunywa mu bintu eby'enjawulo kuba buli kimu nkirinako test wabula effutu erikujjudde ggwe kasajja ggwe mbu oluyimba terukunyumirwa. Nze nnyinza okulya ekifu ky'ennyama ng'omutaali awo nsigazaako mmere ne bwe mba sinze muzaala kikujja mu mutima gw'oli okwotegeere nti ebintu bye mukola bya kisiru. Gwe Bebe Cool nkugambye ndowooza toddamu tukubanja ssente zaffe ez'ebyokulya ez'ebyokunywa n'ebyokwambala. Sendi kayimba genda onyumirwa akannyoko. Bwengamba nti oluyimba lw'omuyimbi teruzannya terusobola zannya ku rediyo kubanga nze nina nannyini rediyo nina DJ azannya nina MC. Kati nno banaye kambabulire gano ge mazima ddala. Ekisajja ekyo ki Bebe Cool kyakoze statement nekivaayo nekiddamu nekikolera nekigezaako okugibikkirira. Kamanyiriza sitole yaffe. Bebe Cool bamukubira amasasi awo omwaka oba gwali guddako twalina shows yali December nga tukyakola ne Bebe Cool mu Gagamero.
yali December tukola shows za Christmas. After Christmas ku Boxing Day Bebe Cool nankubira ngamba Ayton mu January tugende Mbalala tugenda ku call activation za show ya 31st kubanga yali mukagali nga mulema nga takola nitugenda tuvuga moto kan tugende Mbalala twakola omulimu ogwo neziwona nga tugenda ku radio stations for 1 week which yali twala ku show munange twakansolinga shows za zonna yatugamba mukansolinga shows zonna za 35 the end of year twakansolinga shows zonna netugende Mbalala netukola mu clubs ekiro ku radio stations ku TV show yali ku Legends Hotel wajita Legends Hotel mugimanyi yetwasembayo kwa ne Bebe Cool tukuba show okuyita mbimpipe obudde buba bucha kusawa nga 10 mu Bebe Cool byakunganya abana bagagamera awo bawa sente yakwata emitwalo 5 n'ajipa nti tujigabane ne Rain mu show the end of year zonna era yakitegeerawo nti wetuviriddeawo kifu tetugenda kuddamu kukola netukomawe Kampala nsala ne Rain nti tulumbe bisajja tukiveeko Bebe Cool yakitegeera kati ntuuka kusonga y'abannamawulire wano wali ekinyusi tutuuka twatukira mu studio nga tukola studio ali Machinja bagita Kiz Records NIC mbandi mu studio nga omusajja wabukedde Martin Ndijankubira Martin Ndijo njagala bwoba kwoli oveeyo wegana ebintu bino Martin Ndijankubira ambuuza nti tulidde olugambo mwawukanye ne Bebe Cool nga mubijeewa tuluwulidde engamba enewe kikyentaase mugamba ffe tumulese kubanga titalina kyatugatako kiddako kitegeera nemunyonyola nga bonyonyola omuntu kumbe Bebe Cool ali ku simu olwo nkuleetera Bebe Cool engeri gyakozesa bannamawulire yamukubira n'aconferencinga Bebe Cool yangamba Martin Ndijo wabukedde njagala oveeyo wegana ekintu kino kuba mwali ku simu abantu babiri twaliko basatu Bebe Cool yangamba Ayton mugenze nengenda balaga nti mu industry eno ze single formula enfufu Bebe Cool yatufumulira enfufu ngenda biita mu bumpimpi Bebe Cool yatukuba enfufu ekintu ya media nga okola video n'okitwala ku TV wasasula ya 3 yabatadde akakadde netulemererwa nekitusowerera muganda wange Rain n'akita kuba twatuka ekiseera nga sente tezikyaliwo ye n'agenda n'akola ki n'akola ebibye nengenda maaso nga nkola nenkola oluyimba lwe bayita Impossible ne lukuba we lwakuba Bebe Cool emundu n'azizza mu nze ng'omuntu Bebe Cool yankuba nakolanga videos ennungi ez'ebbeeyi ne Rosa Uganda baali bangoya mwali muziraba videos kumukumu naye nga buli TV wentuuka bw'oteeka ya 3 oluyimba omusajja aliko omundu mutaluddamu myaka nga 3 ndaba mpeddemu obusente bwe bwonna bwe na savinga omusajja omu ku TV yali awo nga ku museum yali akuba music sijamwogera linnya nangamba nti muganda wange oteekamu naye omusajja ateekamu kinene nga mpeddemu omusajja ateekamu kinene okubanga tokuba waliwo n'akasajja ke bayita Karati kakola nakaako ke kasirika kabasibanga nga balwana Bebe Cool wankuba naye netuuka ne tunafuwa we improvised we survived ate tugenda mu maaso ekizibu kya Bebe Cool kiri bwe kiti nti yagala obeera ku stage ekanga omuyimbi Bebe Cool kankubulira ensonga emu ensonga lwaki ositwago oyinza okutuukako even Luga waali okugenda international bro lwaki tosobola genda international ne bw'olikosa sente z'omusolo ezenkanawa tosobola kukikola wekka olina kikola na industry yonna nga nmanyi siga muntu omu wayagala oyimba omu wekka wayagala obeere omu wekka mu industry eno ogenda kukozesa $1 million meka ne bona ozikozesa zitatu ogenda tuuka kuwadde Luga waali Burna Boy Wizkid Davido tebakikola omu n'agamba nti nze nvuddeyo mu industry bano mbate you crippled this industry buli omu mutemako amagulu buli muyimbi avaayo mutemako amagulu muyimbi avaayo mutemako amagulu n'oyagala oyimire wekka tosobola kufuuka. Let me tell you something bro, ngenda kusomesa okufuuka sito wakabi mu nsi yonna olina okubanga industry gy'ovaamu eri solid, your local industry eri solid, gwe industry wagitta. Nalabye nti ogamba abayimbi nti mbunawe okyatoba bro, ku myaka gyo lwaki okyatoba? Lwaki okyatoba? Because owulira nga olina kubeera ku stage ate oyagala kubeera ku stage wekka. Yensonga lwaki ne mutabani we tosobola muwa stage bro. To survive nze tubaddewo naye ogenda ku strugglinga ne music paka lwolisa omuko ogusembayo lwaki kubanga kyosobola okukola kyokka. Ate industry waddira ekintu kyolya emmere n'ogiwamu obutwa.
Kitegedde bro amazzi ennyanja muvo wajiwa mubwa olwana ofuka international naye oyagala kikola ng'omuntu teri yali akikoze mu nsi yonna bakikola industry ebawamu okitegeera Uganda wagwa international etoliyo kati teberezaamu akuwa ssente bwana bataliyo ogenda kusafaringako ng'abayimbi bonyabonyeza kuba tulina kirala kyosobola kukola ate ne shows tokyako musically tolimba abantu ogamba abayimbi abagwa bakozesa drugs gwasooka ogwa bro gwasooka ogwa twagwa ffenna ate noffe tuli bulungi because tulina bye tusobola okukola ebirala mu industry eno we can serve through different ways tolina kyosobola kukola you don't write you don't produce you don't do anything tobuzaabuza ate abayimbi abatoka mbagambe ekintu kyo temutya he no longer has control ebyo byalibadde yandibadde ayogera past tense nti I used to have control tokyalina you cannot control anyone bro you cannot gena mpola nja kudda n'ebirala Bebe Cool big size extra large Bebe Cool yakoze statement mba kujogerako nga njogerako nga penge mwandigambe omusajja ovuma wa bwerere mwandigambe penge omusajja oyikiriza waaki naye kyamukisa mulungi nti statement yagiye ekoledde Bebe Cool yazze n'agamba nti bw'aba alina oluyimba lw'omuyimbi nga talwagala luzanye asobola okukikola asobola okukubira DJ oba nannyini radio bw'aba alina oluyimba lw'omuyimbi lwatayagala luzanye asobola okukubira DJ namugamba toluzannya oba nannyini radio oba TV Bebe Cool yeeyogeredde statement eno ku TikTok yeggulu kati ne bagamba penge kyogere kuzira kyogerako bwengi Wachi mwefula nti muli surprised nnyo nti ekyo kipya gye muli lwaki mwefula nti ayogedde ekipya mbalete mukimanyi Uganda yonna eri corrupt ensi bwetyo bwetambula bana let us politicize everything bamujja kirabanga ekiri mu bintu by'endongo but the whole country is decayed ensi yonna nvundu tukipoliticizing bino bitusiba this is the reason why tutulano every day bebe wena siba tulungamya enguzi ekyasinza okubeera ngetta kibayita eggwanga lyaffe eri buli wamu teri muyimbi agwa kamba we solution teri muyimbi agwa omuyimbi agwa baganye kuba music way nguwe formula muyimbe ekiyimbe ekibi bila kukibenga kifuna power play olabe wotabere star oluyimbo okufuuka hiti nga baluzanyibwa oluyimbo okufuuka hiti nga luzanyibwa wonna nga wonna luzanyibwa luwambye emikutu gyonna olwogenda mu paaka weruli mu taxi weruli mu buduuka weruli ewakanga weruli nga luzanyibwa nnyo oluyimba lufuuka hiti kankusese tolaba nga oluyimba lwa muntu ne lujjanga lulinga olwokusaaga ne lufuuka oluyimba kisa oluyimba luyita TikTok live salwagalira ne lufuuse TikTok live kwanti luli buli wamu kati hiti omuyimbi wayita 10 yayimba ebintu by'ekisirusiru ne lufuuka hiti oluyimba okufuuka hiti nga lukubwa jjo na luli kati omuyimbi yenna bw'okuba oluyimba naye nga teruzanywe ku TV ne luba lulungi lutya oba tojja kuyitawo kati ewali kintu kyebayitanga ba Big 3 kankibabuulire ba Big 3 bano singa mwabakubadde ekigo kati Bebe Cool amaze okuexpose nga waki ba Big 3 babaddewo ebbanga ddene erinnya balikolerera erinnya ne baliteekamu ssente erinnya ne baligula ne industry bagigula nkuddiremu erinnya lyabwe balikolerera be bamala oddikolerera ne bagula kye bayita industry kati be basalawo ani ayitawo ani atayitawo kali akana kadani flavor ke kali kanyonya kye bayita system nti gojja kujja ne oba weepanka otya nti oyimba azirongazi bana abasajja bagambe tojja kuyitawo oba tojja kuyitawo babigiri batandika bazakira kugundi byali yanjawulo omu yalina talanta omulaga mujagujaga yagala nnyo okubeera mu lugezigezi manyeko ono manyono oyo mumutegedde ne bwe gwe bali banyooma ye just because he was hard working ne n'abayitamu so ba Big 3 bano abasinga bonna bamanye ekyama nti music industry bagibaddemu nga bali bateekamu enguzi teri otajja kuyitawo Jamalo Waswa yakugamba yakeera bukezi ku macha Jamalo Waswa ng'ennyimba ze zikyazannyibwa Jamalo Waswa lwe yatuuka ekiseera nga yasinga bookings mu Uganda bakyala bazira Jamalo yayimbe Uganda nga banyaku basinga okubookinga mwana mulenzi yakeera bukezi ku macha nga teri ready ezannya luyimba luwe Jamalo paka kati kwansi yakeera bukezi season nesandika okuzisala mpola ba DJ nga besika Jamalo akugamba nti yazuka ku macha n'alowooza n'olowooza nti oba kyajja kikwekweto nga liwa kiteeka mu ssente yalaba nga bamusika ne bamusika Jamalo n'agenda wansi ng'alaba yakeera bukezi ku macha nga music akyaliyo ku radio na ku TV Sweet Kid yagamba Sweet Dai yakuba ku hit
naye yakira mukezi ko macha Sweet Kid nga tewakyali luyimba lyo ku TV yonna ku radio konna. Kid Fox yakugamba yakuba nimechoka alubamu eyo yatuula mukezi ku macha nga music we bamutulidde bba. Kid Fox nadduka Japan musajja watu jawangalira mwe kamba busi mwigenda bagamba ndi Bebe Cool singa is the richest man. Bebe Cool yandibadde yo musajja omugagga asinga mu bayimbi abasatu, but all of his money as investing in music si mu video mokka. Necho statement yakoze ya social capital ti babosi ba radio bamba manyi ba DJ bamba manyi, that is an investment. Bibera mu sente. Bebe Cool ayononye nnyo sente nyingi nnyo okugamba nti gwe tojja kuyitawira ngawe yayogedde ono tajja kuyitawo okubeera nga ateeka pini ku bayimbi abato oba abanene kasito. Era bannanga abayimbi abato mwegendereze ng'olumba omuyimbi omunene. Ojja genda olumba omuyimbi omunene nga tomanyi nti omuyimbi omunene alina connections bweziti olimo lugana okuyitamu. Mwaki mwebuuza waki bano abavubuka abayimba ennyimba ez'okusoso obeera nga ososonkeza omuyimbi eyakusookawo ebiseera ebisinga olukuba ne luyitawo oyinza obutaddamu kuyitawo naddala ng'olumbi omuyimbi omunene. Buuza David Bitone obadde manyi Bitone. Bitone yajja ayimbanga Chameleone. Chameleone yakuba bukubi simu n'agamba etadisagala kumudamu kumulya ku radio ABCD. Bitone ku ttaka. Singa saha yali taliimu bintu byakiyubya kubeera nga akoma ebyoto teyandiseewo ku radio. Good Life yayimba. Good Life mbu yalema okukuba ba Big 3. Good Life yayimba. Ngikuba hit after hit. Naye nga abasajja ba Bebe Cool nga bwe yagambye ateekawo sente oyo tojja kuyitawo. Kisawuninga kale bubi. Kisawuninga bubi nnyo kikyesittaza statement okuva mu muntu ng'oyo. But sometimes you have to applaud him kwa yabadde honest. Akwaka nti mulimu n'abalala ababikola ndi basobola kukyogera. Omanyi Bebe Cool ayina sebenza akola oluseezi yasinga zaabwe wussa naye ate sometimes olina omuwa ku credit nti akozesezza obuvumu ne yeeyambula ye kennyini n'agamba kino nkikola. However mulimu n'abakikola abalala ne mu bandi mulimu abasasulira abayimbi abalala obutayitawo naye tebasobola kukyogera. Ne Bebe Cool yazze n'agamba nze ntaddemu ssente abayimbi abalala nga tebayitawo. Nze bomanyira nyinza okuteekamu ssente abayimba tebazikuba yakikulaze akyogedde. So mwamuko kwako wadde kintu kya mutima mubi butaagaliza. Omwana abamu abaana batema manda n'agenda mu studio kola oluyimba ng'asubira agenda kuyitamu ayina ekitone. Kati wasanga abasajja nga ba Bebe Cool otajja kuyitawo aba tajja kuyitawo. Abaana batunda obubanja ye Masaka wa mu byalo n'agenda mu studio za Kaweerege miliyoni 1 bamusabye za video miliyoni 2. Bweno Bebe Cool mwana wa Mugaga osorogenda ku Dubai n'abaana obusente babujja wala abamu babeera mu wino n'atunda endiboota n'emusala n'asonda ka audio ka video kati ako katulira oba ogenda mufulya. This is why crime rates zeeyongedde mu Uganda. Kati omwana nga abadde musajja mukozi alina ekitone abadde muyiiya n'akola oluyimba lwe ne balutuulira neebuuza waki oluyimba tebaluzannya ku radio ng'ate bamugambe no wansi abantu oluyimba lulungi. Kasi kwalina abantu abamugambe oluyimba lulungi naye waluwuliriza alaba oluyimba lulungi n'ate bamugambe no ku radio teruliiyo. Kati abaana bano batuuka ekisa ne beekyawo ensonga ki abaana bayingira obikolo bye ne bafuuka ababbi. Ojja kwesanga nti rate y'abaana abasinga okuba ababbi bali bagezezaako okubeera abamiziki. Naye gwe kyogezaako okungamba bonna nti miziki wabwe tasobola kuyitawo tesobola kuvaamu hit. Nkugambye buli limba okufuuka hit nga balukuba nnyo. Valu yajjanga okusaaga ne tusooka nti valu ne bamukuba. The more they play the song continuously lutayinga okubayingira mu matu then oluyimba nga oluwulira jjo naluli buli kumakya nga olusiro omuyimbi aluyimba nga lukubeera ku matu terusobola kugana kubeera hit. Kuba oluwulira you consuming that product every day that becomes a mega hit. Kati bano abasajja abanene bakitegeera nti oluyimba oddusala amazzi lutaba airplay. So laba omukulu akube order nti oba programs manager nti oluyimba taddamu kuzannyawa. Ngambye Jamalu yakera bukezi kumakya. Jamalu kitoni n'agamba simanyi nakera bukezi kumakya nga music wange simanyi kye nnakola Uganda nga takyazannya. Abasajja bateeka ssente mabiga. Oba Jeff yateekayo ssente Jamalu obutazannya nga ne Jamalu yatedde ba Good Life akaliro tomanya naye music ate bw'atyo bwe yakyuka. Lwaki mbagamba tukifuule political? Tuuliza nnyo Bobi Wine ng'ayogera nti eggwanga lino lyafa nnyo oyo omuyimbi mujja kirabanga eky'okuyimba. Tunaatera okulaba omuntu ng'asobola okukuba essimu mu ddwaliro mbu temumukolako. Owulira tunaatera okulaba abantu ng'asobola okukuba mu ddwaliro gye bakututte n'agamba tomukolako ebintu bya connection naye nga byandibadde bityo. Tunaatera okulaba omuntu ng'agamba nze bajjaji mbamanyi fayiro yo temugikwatako. Bino bintu Museveni yabitandika mu call from above. Kati n'abaana Bebe Cool ayonse actually Bebe Cool ayonse ensigo ya bukyayo okuva ku jjajja we Bebe Cool manya Museveni. Bebe Cool ensigo gyayonseko gyabagamba gyaliko eyo gyabadde gyasimbulize eyo obukyayi kugamba nsolo gamba mu bitoyiza nnyambi ki yagiyonka ku Museveni. Byebyo nti Museveni asobola okubirako abantu abamu masimu gambwe bamute oyo tebamuta call from above. Kati naye ne bayiga system yakubeera corrupt.
bannange enguzi obulyako obukenuzi bwe bukyasinza okubeera obubi mu ggwanga. Mwe temulaba ngo bantu bagagga nenga mugagga mukwano gwa Idi Master nenga omwana we musiru nenga omwana ayino yita. Ebintu wonna sekta zoonoonese twetaaga good governance, twetaaga obukulembeze obutuufu nti omuntu ddala omwana waabanga ddala alina ekitone. This is why baganda bange nje bwe musinga okulaba bagamba nti bayimbi bali mu kifo kikyamu. Talanta ziri wansi eno bazituulira dda. Bebe kulu katika mbabuuse n'ekintu kimu. All these songwriters abantu these are sellouts. Songwriter gana wakayimba omwana omuyimbi omuto n'aka exposing ne ku muyimbi omukulu. Ate abayimbi abakulu batwala obudde owuliriza abaana abato. Ne katika mbasese abaana tumbira ne ideas ziri fresh mu bitone byonna si mupiira si kuyimba si kubuuka. Omwana omuto raw talent ento ebeera ya bulabe nnyo bano babebe kulu bawuliriza buli luyimba bwe bajaza ideas you can board have created time ebayiseeko ati manyimbi omu music yo Uganda zete muri mu retirement thing bote bali yawo bunoba alinga omusambi w'omupiira nti wanamenyo ko okugulu ajja kunnyuka nedda. Kati bana abasajja bo batone bawuliriza buli muyimbi ajja buno bonna bwana obuto bufayino babuwuliriza waka waabwe naye wagamba nti kajja kuyitawo kati kajja kuyitawo ate era mwe bajja bana abantu bemu bawandiika ennyimba ba exposing waka wabana abaana wansi wali abaana be batuulidde. Mbagambe Uganda has more talent ezitanavayo bazibatuulidde than ze mulabako. Uganda ezirina ezo talent entuufu nno ddala naye kati tulitambuliramu eyo system nti omusajja asobola video nagirabye nenkwasa ennaku nendowoozamuko ku bantu bataddemukko ku ssente nti otajja kuyitawo kakapito kaabwe ke baateekamu oba baayokya manda oba baatunda byapa okapolotinga akayingire industry omusimbi gugenze mu video muyimba omunene wuyo akubye obukubi ssimu oluyimba lukutuulidde lugenze ogenda kwekya ogenda kubba walimu okwetunda walina ku talanta otaddemu video oli mwana muwala wa buwala sente kawani bade otakawo ba business okubanga otunda oba tugambe wivu oba ebitambaala ka business ogamba manyi okuyimba nayingira mu church obange eyo kankube kayimba ngende wali nekisoba pade mani ankolera akayimba ne wabira omuyimbi omulala awulira nti osawundi nzengo ba mukazi we oba osawundi nzenga lema nagamba watojja kuyitawo bine bisi bebe kuli yeka yateeka mu sente industry yonna bwekyo bweri and it's sad mukyati abange ekiri mu industry music ya industry tutuusaawo ze magambi ne mu ssomero byaliyo ng'omuzadde akuba essimu omwana we n'ayita kasaba ne sente ninga byonna kiddayo ku nsigo eno Museveni gyayonseza abazzukulu ba bebe kulu ey'obukenuzi n'obwakubeera corrupt tugize wansi eno tugambe enafize enough bebe wenki atugamba kyekituufu bwe tutagyeko gavumenti eno onti n'omuntu asobola okujja n'agamba nti because kambabulire buyonka ensigo y'obukyayi oba ey'obulyako oba ey'obukenuzi sometimes otuukisa n'obantu kyewuliriza ng'oyogera now we have normalized it omusajja asobola okujja n'agamba bwe mba saagala luyimba lolwengo baluzannya ngenda teekamu ssente that is actually absurd. Kibi nnyo naye akugambye at least yakugambye akulaga nti system yabwe wadde ne beto kikola ebakkirizo kikola so kibi nnyo ddala naye nganze ndabira ddala nga era tukizaayo mu by'obufuzi kulwanisa kujjako Museveni nti tujja kulabayo n'abasawo ng'omusawo bamukubira essimu yamugamba etomukwata kungofa n'ekiwoowolo kyo gwe totuulanko kaawo n'obeera mu ddwaliro omuntu aggwamu omusayi weetaaga omukolako ne wabeerawo abayitawo nga just bo basimu. So eyo ye bayite enguzi gyali mu ku-exposing nga yennyini gavumenti gyalimu. Actually nze bebe kulu namwagadde nnyo kuba ayongedde okulaga gavumenti gy'aweereza kiki kyekola. Kuba omuntu okwogera ekintu ng'ekyo kitegeeza he is happy with the government eriko naye ffe tufunye ekifaananyi gavumenti kiki eri. Kino bwe nkyasiiba atugamba buli nnaku kyasiiba atuluŋŋamya nti bannaye enguzi yafuuka enguzi ate olaba owa yero oba omuntu wa NRM akugambye nze nsobola oteekamu ensente oba enguzi no batakuzannya kitegeeza atuyambe na nnyo okulaga political party ye kiki kyesinga okubeera ng'ekola nti NRM yanguzi olwedde agiwagira akulaze nti bo balina ebbeetu okukola bino so bebe kulu mu bino ssanyuka ennyo okulaba nti asobola otuula mu kamera n'agera statement nga zino kuba ali mu ku-exposinga political party ye ali mu ku-exposinga ensigo eri jjajjawo gye yasimba Museveni ye n'agiyonkako ey'obukyayi ey'obulyake kati eyo statement ya bebe kulu ffe tuyamba nnyo nga bannabyabufuzi abali mu nkyukakyuka abawakanyi nti yensonga kyagenda okwambala akasaati agenda agambe ronda Museveni kuba ye Museveni wabeerayo president asobola okubeera nga akola ebikola by'enguzi kati gwe nga gw'osooka owuliriza ogamba Bobi Wine ye mutuufu omusajja ono kyekimukubisa kulaale omusajja ono asigale mu bukulembeze abeere ng'akola ebintu bino so baganda bange abayimbi mbasaasira abali eyo be batuulidde
It is totally absurd. Basasira abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.